أعمالكم محاسبون ولا تفتكم تعلمون وسيعلمون الذين ظلموا أيان منقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أمرنا تبارك وتعالى يأمرنا بتقواه، نشكره سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. Oluganda abakuŋŋaanye tumutende Allah tabaraka wa taala, tumutende Allah jalla al-ula akyatuwazisa obulamu n'obuwangazi, akyatadde emitima gyaffe nga tukyali abantu abasiraamu. Tumusabe Allah tabaraka wa taala ekyengera kino ekyobulamu Allah kitufuulire kugenda mu maaso nakwemera okulongoosa. Tumwebaze Allah tabaraka wa taala yatusobozesa n'atuusa mu mwezi guno gwa Ramadani ne tuli balamu. Kubajjukiza baganda bange abakuŋŋaanye onansuuya butono, Allah atwala ebika by'abantu eb'enjawulo. Nga n'eddyo ly'abalamu twazirika mwannyinaffe eyali ameerawo esseeta bye baali beeta Sulayika. Olwaleero twogera bino nabiri nga mayiti enkooye buli muntu mumanyi gye twamuleka. Bamusiika bangi naye olwaleero twogera ku munakuli ng'otuuka enkoowe toyinza kusangayo muntu we. Ogenda ewaka we yali asula ne bw'omuyita mu nnyumba ye tayitaba, osangawo baaluganda na baana be. Tumwebaza nnyo Allah tabaraka wa taala atwaddeyo akakisa k'obulamu. Tusiibye ennaku z'omwezi 24, oli mulamu, yatambula n'ava wakaawe nga teyeewuliramu bulungi, atta abaana be ne batuuka n'omugamba nti oba maama tukuwerekereko, nti nedda. Bwatuuka ewaka oba atuuka mu ddwaliro omukka ng'abusika tegujja, olwali omutwala oxygeni Allah namutta. Ekyo Allah kyatugamba mu Qur'ani nti huwa alladhi ja'alahum Allahu khalaqika fil ard. Fe Allah basikizza mu nsi eno, fe tuliwo abalamu olwaleero, ne sifa abagenda ogibeera mu lubeerera. Muntu bw'atuula wano oba nammwe abantunulidde olaba omuntu omulamu, era olaba ng'obulamu alina bungi. Bwe yeetulula mu muvubuka alaba obuwangaazi bw'alina bungi. Bw'oleeta ku bakuze emyaka alaba obuvunaanyizibwa bw'alina n'abazzukulu 30, alowooza akyalina obuwangaazi bungi. Allah tumusabe atuwa okukola mu kaseera k'obulamu k'atuwadde. Obulamu bwaffe buno Allah butufuulire kugenda mu maaso nakweyongera kulongoosa. Tumusabira Allah tabaraka wa taala mwennyinaffe bye yakolera obusiraamu bwe Allah musiime. Yalina purogulaamu olw'okunanga bagenda kusiibulula bantu ku muzikiti. Bakuŋŋaanira nawe ne bakola budget butya bagenda osiibulula abantu.
nali omu ku bo bwe yagamba nti puroguramu eno bweggwa nze mbaagala waka nina basiibulula ng'abawalimu bange ali mu ttaka. bannyinaza abali eyo abantunuulidde betwogeraganya nammwe abaali bamanyi Hajjati Zulaika Amiira mukazi wattu Allah musaasire n'omubiri gwe gwe yayina Kabuli eyo teyinaayo muntu gwemanyi wa kitalo. Nenatunuulira muntu amuteeka nentunuulira mwana Adani gye baasima neŋŋamba wayawukana Allah. Ttaka lino terina muntu gwe limanyi buzito. Kabuli eyo terinaayo muntu gwemanyi wa kitalo okuleka ng'ofuddeyo kukola ebyo Allah byakwetaasa. Oba yateeka munno omuzaata batte obumalirivu mu kwogera naye ayitiye n'omubiri gwe kigwogwe twamuziika kati bw'ogendayo osanga muddo we baamuziika otegeera ensi. Yali wa mugaso mu busiraamu bwaffe abamu bimutaategeera yayogeranga ne gavumenti nekkiriza nti omusiraamu muzaata ayogedde bamuwanga attensioni n'atali musiraamu n'awuliriza ekitali kubaliwo olwaleero naye abo bali mu ttaka. Busika ekifaananyi oyo yandibadde mu ttaka gwe n'otambula kiseera kyatuuka Allah n'amutwala. Kijja ekikyo n'ekyange Allah atugyewo. Bw'atyo Hajjati Zulaika ali wansi wa ttaka. Tusaba Allah mwangwirize ebibuuzo by'omu Kabuli. Ebyo Allah abikola kutusomesa. Mbajjukiza ssejjaamu Allah mutegeereko ebintu biri bina. Ekisooka fakhaaru lima yuridu. Wakitiibwa Allah asalawo nga bw'aba ayagadde. Ffe abantu tetulina authority yadde akulembera eggwanga. Nkiddamu fakhaaru lima yuridu. Wakitiibwa Allah asalawo nga bw'aba ayagadde. Kyova olaba tte omugagga mu famire abadde awanirira famire n'alekawo bakifeesa atalina yadde akalimu kakola n'abasigala awo. Olaba Allah atta abagagga bannannyini bizimbe n'alekawo ababisiimuula. Oye Allah fakhaaru lima yuridu asalawo nga bw'aba ayagadde. Ekyokubiri la yusalu amma yafalu. Allah tabuuzibwa ku kyasazeewo okukola. La yusalu amma yafalu. Allah tabuuzibwa ku kyasazeewo okukola. Tibona amusinga n'ogenda mumubuuza lwaki watta gundi. Babakyala olaba Allah omukyala awangaala n'olubuto emyezi 9 abadde yakamala okuzaala omwana Allah natta omuzadde ng'ate omwana Allah akimanyi yeetaaga kuyonka tebamubuuza. Allah atta omukyala n'alekawo bebi mutonga wa nnaku ezi. Oye Allah atta omwana mukyala abonaabona n'olubuto ebbanga abadde yakazaala omwana Allah n'amutta. La yusalu amma yafalu. Allah tabuuzibwa ku kyasazeewo okukola. Tolina gy'ogenda kujja omubuuzi. Ekyokusatu kyenjagala omutegeereko nti huwa yujiiru wala yujaaru alayhi. Allah avunaana naye ye tavunaanwa. Aya gisange mu surati Mu'minuuna. Bunasalawo okunoonya ekyasse omukyalawo oba mwanawo khalakita ozikiridde olabye abadde yeebasa omunyenyeza nga yafudde kkiriza Allah bw'atyo. Bunasalawo okunoonyereza ekyamusse yabadde takwatagana na mujjawo olabye ogenda sisinkana Allah ng'obusiraamu tobuliimu. Kiki ekyasse omwanawo tebamubuuza. Akugambye nti huwa yujiiru wala yujaaru alayhi. Allah avunaana naye ye tavunaanwa ku kyasazeewo okukola. Ekisembayo ekyokuna kyenjagala tumutegeereko nti ye huwa samad, ali independent Allah.
talina kitonde kyonna kyayimiriddeko kusaba. Ate ffe wonna abali wano ffenna tuli banaku, bagagga be mulabe mwegombe nnyo, beetaavu eri Allah yabatonda. Gwandibadde oliawo nti bw'ofuna omuzimba guno oba omaze, naye neeyaguzimba essaawa zino alina byalaagina Allah amuwe. Oye Allah kati talina kitonde kyonna kyayimiriddeko kusaba alyoku. Kati tumusaba Allah atuwe okumutegeera ebbanga lyonna. Tuzzaako okusalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, omusomesa wa umma eno yatubuulira byonna, n'atubuulira ebinaabaawo nga waali, n'atubuulira n'ebinaabaawo ng'agenze. Buli we bijja mu magezi go oyongera kunywera, n'omanya bw'atyo bwe yatugamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Owulira ebigambo by'omubaka biteekeko ebirowoozo, onaatunuulira abikugamba bw'afaanana tosobola bivaluwinga. Wabula bw'onaamanya Allah kye yakakasa, n'atugamba nti allamahu shadidul quwa. Allah yakakasa omubaka n'atugamba nti allamahu shadidul quwa, nze kennyini maanyi nze nsomesa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era yamugambako nti la tukallifu bihi lisanak litajara bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yamugamba nti Muhammadi topapa ne Qur'ani. Qur'ani tosobola gikwatira mu wiiki emu bweti nti okwate Qur'ani. Allah yamugamba, n'amukakasa n'agamba nti wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yagamba talina byayogera Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga iza hawa nafsihi nga bijja ku ndowooza ye, wabula byeyogeranga bwonna bwalinga bubaka. Tolaba we yayita Huzaifa bun Yaman radiyallahu anhu, Allah amusiime, yoyo yali akuuma ebyama by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Namugamba nti Huzaifa, tuyina abantu abannanfuusi bali 13, namugamba tuwangaala nabo naye si balungi, nange naye ningenda kunokolerayo banno 3 n'ebitiibwa byabwe bagenda kutemulwa butemulwa mu umma eno. Abyogera mulamu. N'agamba asooka ye Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ebyo nabbi abimulamira mulamu. N'agamba asooka ye Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, agenda kukulembera umma, naye agenda kutemulwa omusajja ayitibwa Abuluhul Majusu ilayya mutta. Umar waba ali mu swala asaaza, ng'omusajja omutemu ali ku layini ya maaso. Bukambwe Umaru yali mukambwe mukko ekitagambika, nga yenna n'amufuna amulindira mu swala. Aba ali ku swala subu yasaaza, n'amufumita ekiso n'ava mu layini n'adduka n'agenda. Kuva dda nga bannanfusi we bali. N'agamba owokubiri Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, agenda kutemulwa omusajja ayitibwa Hamurani ibn Thawdan Fakfi era yamutta. Oyo yafa lunaku lwakuna mu mwezi gwa Ramadhani gwe tulimu. Mutemu n'amufumita ekiso n'adduka n'agenda, nga yennyini omubaka byayogera. Huzaifa n'agamba nti ddala kituufu bw'atyo nabbi we yaŋŋamba Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'agamba owokusatu ye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, we baali bawukanya baataata. N'agamba agenda kutemulwa omusajja ayitibwa Abdurrahman ibn Imanjimu era yamutta. Ebyo n'abyogeranga mulamu tannafa. Kati bw'owulira ebyo nga yabiramira Huzaifa bun Yaman radiyallahu anhu, ate ne bituukawo, okakasa bukakasa ebigambo byayogera Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, titalina byayogera sallallahu alaihi wasallama nga iza hawa nafsihi nga bijja ku ndowooza ye. Musomo gwaffe kati tusaba Allah asookusaasira kwe lubeerera ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Musomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kutunula ku bigambo by'omusajja baganda baffe twasiibye. Ennaku ze tubuzaayo tubala ennaku 6. Tukakasa bulungi nnyo nga kye tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe. Tusaba Allah akkirize, kubanga ekigendera ky'okusiiba
ombako kugamba sallallahu alaihi wasallam anti man sama ramadan omuntu yenna asiba omwezi guno ogwa ramadan imana wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama bizambihi Allah musonyiwa ebyonoono bye kyali kikulu. Tusaba Allah okusiiba kwaffe atusonyiwa ebyonoono byaffe. Naye ensonga zino ssatu omubaka sallallahu alaihi wasallama weweekanga nga bweweetunulamu abo oli mu bo sala magezi oveemu leero. Nsonga zino ssatu weweekanga nga oli mu abo sala magezi oveemu leero. Era osabe nnyo Allah tabaraka wa taala kubanga yalina obusobozi obukusonyiwa. Ogenda okumusisinkana ng'asiŋŋanye okusiba, ng'asimye okusiba. Ogwange alal bayyin kutuusa kubajjukiza. Onaatunulira bikugamba bwafaanana tojja bivaluwinga. Hadithi eno ya Abdullah ibn Umaru radiyallahu anhu weyava mu Iraka najja nga kitta basiraamu kikaaye, najja ku bukulembeze bwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu namuyita namugamba nti kitta basiraamu kikaaye, tutandike okuwandiisa abasiraamu amannya, buli muntu tutegeere gy'ava, tugende okuwangaala n'abantu nga tubamanyi. Umaru n'awuliriza ebigambo by'omuvubuka oyo, mbaka be yalaza naga nti mbalekedde abavubuka basatu IQ yaabwe oba entegeera yaabwe ya waggulu mubeebuuzeeko. Gwe mbulamu bw'olaba okukuza envi n'ezimera Allah n'azikuza, gw'olaba nga toteekeddwa kwebuuza ku muvubuka. Naye Nabbi alaga abavubuka basatu n'abaga nti entegeera yaabwe ya waggulu mubeebuuzeeko. N'aleeta omuvubuka Abdullah ibn Umaru radiyallahu anhu, n'aleeta Muadhi ibn Jabal radiyallahu anhu, n'aleeta ne Khuzaifa ibn Yamani radiyallahu anhu. Naga mubeebuuzeeko ne bwe mba siriiwo. Umaru yawuliriza ebigambo bya Abdullah ibn Umaru. Naga bw'oba ogamba kuwandiisa abasiraamu mannya tukikole. Abasiraamu imaamu waakubuuza erinnya obeera wa era ozaalibwa wa, nnyonnyola wabanga gy'ova watuufu. Naye abasiraamu mwe muli olowooza ava waggulu n'ogwanga nkuba muno. Era bamubuuza obeera wa, taata we yanaga tombuuza buuza okole ki, oyo manya mbega. N'imaamu oba ne lisiti y'abasiraamu bo b'okulembera nonga nti ono azaalibwa wano, taata we ye gundi, taata we ye gundi. Lwaki oleme kubeera na musiraamu nga tomumanyi? Kuba nkyogenda kufuna obuzibu, nkyogenda kulaba owangaala n'omusiraamu kumbe be babaaga embizzi. Bw'otambula bw'oti omugweko ng'ali mu kikaali abaaga akati kano lweyanjula omumanya n'otegeera omuntu gw'ogenda oddiiringa naye. Abdullah ibn Umaru agamba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu tutandike okuwandiisa abasiraamu amannya tubategeere buli muntu gy'ava, kubanga kitta basiraamu kikaye. Musajja n'awuliriza n'agondera ekiragiro ky'omuvubuka kyamugambye, ne batandika okuwandiika abasiraamu amannya, kitta basiraamu ne kikendeera. Abdullah ibn Umaru atunyumiza ebigambo bino byenjagala tufunemu ekyokuyiga. Yagamba thalathatu, agamba sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yawulira omubaka wa Allah nga si mulala nga ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ye kennyini yawulira
ombaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngagamba thalathatu abantu ba mitendere esatu qad harrama Allahu alayhi aljanna ejjana yowekitiibwa eri haramu gye bali ne bw'oliba wafiira mu mwezi gwa Ramadani ne bakuziika Lwakutaano ne w'oliba wafiira Makka ne bakunaaza Zamuzamu Sudaisi n'akusaalira weweekanga ng'oli mu abo Allah tagenda kukuwa jjana. Ensonga esooka yagamba nti man aakulu walidaini la ilaha illallah man aakulu walidaini omuntu yenna anaavambula mu buno obw'ensi ng'okaabizza bakadde b'amaziga Allah agenda kwokya. Man aakulu walidaini muntu yenna anaavambula mu buno obw'ensi ng'okaabizza bakadde b'amaziga ejjana eri haramu gy'oli. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kekuatan jaga kami dengan tadi. Yagamba hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yagamba sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngagamba thalathatu abantu ba mitendere esatu qad harrama Allahu alayhi aljanna ejjana yowekitiibwa eri haramu gye bali yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala teriyo kintu buli muntu kyamujje wakaawe okujja mu muzikiti guno tunoonya jjana ya Allah wallahi yetusumbuwa teriyo muntu yenna yasiibye
nakuze wakasiiba ng'onoonya muliro gwa Allah, wabula osiiba otuuke okugobololwa otuuke mu maaso ga Allah akuwa obulungi. Kyova olaba talina byeyalekayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga byabulabe eri obulamu bwo n'obwange. Yannyonnyola byonna byeyali ateekeddwa okutuusa okusomesa abasiraamu. Buli kyeraba kyonna nga kyabulabe gye muli yakinnyonnyola. Buli kyeraba nga omusiraamu asobola okukikola afuna ejjana yakinnyonnyola. N'ababuulira butyo omuntu bw'ateekeddwa okwegendereza ennyo ayingira ejjana ya Allah. Era kyova olaba bamubuuza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abaanukula ekibuuzo kyalikkiriya, n'agamba abantu b'ekibiina kyange kyonna bagenda kuyingira ejjana illa man aba, kuleka yenna alibaaganye. Lwaki atusuubiza okubanga tugenda kuyingira ejjana? Kubanga byonna yabitusomesa sallallahu alaihi wasallam. Yeeraliikirira, yatuula ne baswaba nga bwe ntudde nammwe wano, naga nti basiraamu mmwe abantunuulidde, we munaaba mutuuse mu maaso ga Allah mugenda kunjogerako ki? Ne basirika. Nga mbaddamu ogwokubiri, we munaaba mutuuse mu maaso ga Allah mugenda kunjogerako ki omubaka wammwe? Bubaka linaawanika omukono. Namugamba omubaka wa Allah, tugenda kugamba Allah nti bye wali oteekeddwa okutuusa byonna obisomesezza, toyina kyotasomesezza. N'afulumya ekigambo ekigamba ne yeeyagala mu mutima gwe, n'agamba nti Allahumma kad ballagitu lisaani. N'agamba nti Allah julira ebigambo by'abaddu bye boogera. Ani ayeeraliikirira? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati atugambe thalathatu, abantu ba mitendere esatu, kad harrama Allahu alaihi aljanna, ejjana y'ekitiibwa eri haramu gibali. Naye omuddu gwatandikiddeko atugambe nti man akul walidain, muddu yenna n'ava mu bulamu buno obwensi ng'okaabizza bakadde bamaziga. Ne wooliba osiibye Ramadani ezisinga n'ez'omubaka, kuba obulamu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasiiba Ramadani 9, ebisiibo 9, Allah n'amutwala. Abamu mwetuli muno nga weebalaabalamu osinga Ramadani omubaka, saate era kiriba kya nnaku okusisinkana Allah tabaraka wa taala, Allah akwokya omuliro nga wasiiba Ramadani ebisiibo ebiwera na 20. Ng'ate okusiiba kuno omubaka akugambye nti man swama Ramadani, omuntu yenna asiiba omwezi guno ogwa Ramadani imaana wa ihtisaaba, nga ddala asiibye musiraamu, anoonya mpeera wa Allah, n'atugamba nti gufira lahu ma takaddama bizambihi, Allah agenda kumusonyiwa ebyonoono bye. Mastura, Jariya, Hafswa, Aisha, Abdullah, Sulaiman, kiriba kya nnaku okusinkana Allah tabaraka wa taala ku bisiibo bye twakasiiba nga ala kadari dhunubihi, okukanyiza kukuŋŋaanya byonoono. N'atugambe nti man akul walidain, muddu yenna n'ava mu bulamu buno obwensi ng'okaabizza bakadde bamaziga, ejjana eri haramu gy'oli ate nga gye tunoonya. Ebintu ebyo abamu temubyagala, mwagala kuwulira birala. Era omuddu bw'akujjukiza ku nsonga ezisobola okukulemesa ejjana ya Allah, owulira nti tuli mwezi gwa Ramadani kati kibyaleese. Mwagala nnyo hadiisi z'okwanguyiriza okusiibuluka n'okkereyo okulya ddaako abo babatuuka. Tasaharu fa inna sahura baraka, bye mwagala. Naye omuddu yenna manya Allah yakozesa ekigambo mu suratul Isra'i. Allah yakozesa ekigambo mu suratul Isra'i, yakozesa ekigambo kadha, kusiima.
ekigambo kadha kusalawo, ekigambo kadha kulamula. Yagamba nti wakadha rabbuka alla tabudu illa iya. Yagamba ekyo nkisazeewo nkimaze nze Allah wammwe muteekeddwa buteekwa kusinza Allah wammwe omu. N'atugamba nti wabili walidaini ihsana. Omumala okumwawula Allah n'omutegeera zaako okuyisa obulungi abakadde abakuzaala gwe bw'oli. Faman anta minhu, bw'osirikiriramu oli mubo. Tosikanga birowoozo bino nti lwaki Allah oluvannyuma lw'okubeera ng'omwawudde zaako okuyisa obulungi abakuzaala. Abazadde mubakuba, Juma n'ojjayo omuggo n'okuba maama wakuzaala. Tuli mu mwezi gwa Ramadan, maama waasiibye Ramadani tomanyi nakyalya ng'ate okola. Tuli mu mwezi gwa Ramadan, basajja mwebali muno washopinzedde ebintu by'omukazi byagenda okwambala. N'emiceere gyatuuse dda nga naye Allah akimanyi nti neeri togenda gisaala. Ezo oyinza okubeera ku kitanda ng'amagulu bagawanise oba okuba ng'oli mu kabbuli. Naye abantu bemulaba abandibadde baviirako emirimu gyaffe okubeera nga gifa, omuntu yandibadde yeegendereza nnyo n'alongosa gye bali. Allah bw'atyo bwe yasalawo. Ne bw'aba akuzaala si musiraamu y'oyo akuzaala. Ne bw'aba akuzaala muguwa ddalu y'oyo akuzaala. Ne bw'aba akuzaala afaanana ntya aweebwa ekitiibwa. Kubanga ne kabwejumbire yennyini Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abaamuzaala tebaali basiraamu. Ne baatuuka kufanga ennaku emuluma, n'amugamba nti ya abi, abange wange taata, maama, kulu la ilaha illa Allah tufiriku. Yatula bigambo ebyo owone. Ne bw'oba tonjogeddeeko bazadde baafa tebaatudde Allah. We baafa yanakuwala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daawutu rabbi, nakoola Allah subhanahu wa ta'ala n'amusaba, n'amugamba nti Allah nkusaba ompe edduwa gye nnyinza okusabira bakadde bange Allah obasonyiwe. Allah n'amumma edduwa. N'agamba gwokubiri, Allah mpa olukusa, sigenda kubasabira, mpa olukusa onzikirize ngende nnambule ku bijja by'abakadde bange ndabe bwe baabaziika. Allah n'amuwa olukusa n'agamba nti nkukkiriza. Ne bagenda ku ntaana nga bali ne Jaafar ibn Abdun-Nur radiyallahu anhu, nga bali ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ne batambula ne bagenda ku ntaana nga bali n'omubaka. We baatuuka ku ntaana, thumma fabaka alayhi, omubaka n'akaaba amaziga. Bakali ne bamubuuza ekibuuzo nti mayibukiki, ki ekikukaabya omubaka wa Allah? Naga nti ekinkaabya amaziga, nkaaba okuwangaalira mu nsi nga sirina banzaala baabano mbaziise. Gwe bw'oli baakaabira si basiraamu, ne maama w'omusiraamu bakusomesa nako yigizi ya saluno gisoma ne ovumanga bw'oyagala. Siiba nnyo zuukukanira iri okusaala naye mu maaso ga Allah agenda kubonereza lw'abazadde. Ekyo beera wano ng'okimanyi. Essula gye musinga okusoma Allah yagamba nti la uqsimu bi hadha albalad wa anta khillu bi hadha albalad. Yagamba nti wa walidi wa ma walad. Yagamba kambalayirire omuzadde n'ekyo kyazaala. Allah yali alagala ava omuzadde gy'aba naye ku mwana we.
abaana betuzaala mu khuzanatu abaana banakuwaza tebagambika. Teriyo muzadde asobola kulwaza mwana n'aba mutebenkevu newankubadde agijja maada amatooka ogaagala nnyo n'ebikopo by'amata, tosobola kulaba mwana wo ng'ali ku kitanda n'owulira bulungi, ennaku ekutta. Bw'atyo bwe yali weoli, sika ekifaananyi ky'akawalako nga kalwadde embeera gy'obaamu, bw'atyo bwe yali. Yutama al-ghamura hayatakallama, waliwo ebigambo omukyala byatasobola kufulumya mu bantu nga babadde balya mmere. Ni waliko ekiseera n'oyonoona nga balya, n'asituka ku mmere alina n'abagenyi nanga nti ajja taata olazeewa nagati omukulu ajjudde, naye nga wali ojjudde emmere bagikuwa ogirya nedda. Najja n'akwata engalo ze ez'ekitiibwa n'akuyonja n'amala nadda ku mmere. Oyo muzadde, oyo muzadde, oyo gw'oganulira oluyina okuba. La shakka sirinaamu kubuusabuusa nti mu basiraamu bangi ng'okufa kw'abakadde bwabwe kuyise mu ngalo z'abaana babe baazaala. Mulimu n'abali ku kitanda nga puresha zaabakuba lw'abaana baabwe. Mwana n'ayimirira nti maama njogera kimu bibiri, wano toyinaawo purogulaamu yonna okuleka ng'ompadde ekyapa kya wano. Taata yafa, baawo yafa dda, leeta ekyapa kyano, twagala kutunda. Nga byogera bimanyi. Saba nnyo Allah kubanga yalina obusobozi obukusonyiwa. Waaba maama wo gyali, tuula wali omwetondere. Wallahi okusimbira. Olaba temulina nansonyi mugamba maama imaamu anaamuwa fitiri. Nze ndi imaamu bye mbagamba mbimanyi. Naye omukyala entaawo awo ntwala bwa imaamu guno mwaka gwa 8. Tumaze osaala Yidi, mukazi mukadde ajja nandaga akasimu ke mukazi wattu nagamba nti imaamu kebera message. Tumaze osaala Yidi, naga mutabani wange ansindikidde emitwalo 2,100 ndye Yidi. Nina abazzukulu 8. Nagamba namuweererako nga ntunda caayi wa 5 ne muwogo. Essaawa zino Allah yamusaasira, efunye omulimu, ali mu revenue. Seeka sente nzimuddize. Bwamutyo bwe mufaanagana, bwamutyo bwe mufaanagana. Maama waatiri asimba layini afune fitiri, nenga buli kika kya mmere okiguze, oli ne mukyala wo. Maama w'engoye zayambala we muzigatta ne mukazi wo mukola edduuka. Mukyala sajja anakuwaza, tusabe nnyo Allah musonyiwe kuba Kabuli yagiyingira Lwakutaano, bamuziika Lwakutaano olwajjo. Twali ku gurupu eno gye tuliko olwaleero Islamic Rekiki abagigoberera abawalimu, ng'omusajja Allah yamuleetera obulwadde bwa kansa ne bamutwala mu India. N'atubulira embeera yonna bwe yali. Nagandi baseeka nsaba kunnyamba, nava mu luyi n'enkuba maama wange n'afa. Duwa ki gye nnyinza okusaba Allah n'ansonyiwa omuwa duwa ki? Maama we yakyala mukazi mukadde, n'agenda e Makindye mu Kizungu eyo mu kigagga, musajja mugagga. Saawa 3 n'atuuka mu maka ga mutabani we, akyalidde mutabani we. We yamutuukako, asikaali n'aggula geeti ne bamuyingiza mu nnyumba, ne bamutwala mu kasenge k'abagenyi ne batereka eyo. Saawa 3, saawa 4, saawa 5, saawa 6, mukazi ng'awulira enjala emuluma.
n'afuluma mpola mpola n'agula amazzi ga 10 n'erindazi ery'ebitaano n'alya. Mukazi owawaka olwalaba nnyazaala we ng'afulumye n'akwata eddagala n'aliteeka mu nsawo ya nnyazaala we. Ajja adda ssaawa nnya za kiro naye nga yafuna amawulire nti maama we yakomyewo, azze balabako aba n'ensonga ezimulese ng'omukazi omukulu azalaba. Haji olwakoma nega nti maama wo, mukazi we n'amugamba nti Haji nakugamba lwaki tojja maama wo mu maka gano? Nakebedde n'ensawo ye erimu eddagala, kiki kyanjagaza? Genda okebere mu nsawo ya maama erimu eddagala. Ng'omukyala yennyini yateekamu eddagala mu nsawo. Haji olw'okwagala ejjinni lye ery'omukazi n'ayingira mu kasenge teyabuuza na nnyina, n'atuukira ku nsawo n'agisumulula n'asangamu eddagala, n'ava mu luyi n'akuba nnyina omutwe n'agukuba ku kitanda. Mukadde yafuluma budde bwa kiro ng'essaawa zigenda mu 6. N'agamba sijja kwebaka mu nnyumba nga Adamu yanneekubidde gwe neezaalira. N'agifuluma mu budde bwa kiro n'ayimiriza owa booda n'amuga njaba ontwale kuze Masaka ewaffe. Wa booda n'amuteeka ku booda n'amuvuga. Aba atuuka ennateetere ku bitaala awo, owa booda yawulira kigwa. Maama Allah n'amujjulula. Si lwakuba nti oluyi lubadde lunene n'ebirowoozo byonna bidduse, bamumalina n'ebipuleesya, gamba omwana gwe nneezaalira nkubye lwa mukazi. Likazi liri mu kikuubo eryo lyeyerusa lya kala 2, waggulu lizungu bwe liti feesi yonna, ate wansi eno lyonna bukongovule bwagaana okweruka. Ng'ate Allah yatugamba mu surati al-Isra'i, yenna alisinkana Allah tabaraka wa taala nga wa kala 2 okuwona omuliro gwa Allah kyansi ntono. Naye abakyala beeyerusa, ogezaako kwekyusa obutonde buwe Allah bwe yakuteekako agenda kukubuuza. Kuwona omuliro gwa Allah kyansi ntono. Ne beeyerusa nwana omutebuliiki n'ebirevu bye naye bamutuma ebizigo by'okweyerusa. Era naluka nti yangambye yagala kantu ako mu buyina obafuulafuula obwo n'enkoofiira y'empale ziri waggulu ziti, n'ogula ebizigo otwalira likazi lyeyeruse ligezeeko okukyusa obutonde Allah bwe yaliteeka nalyo. Haji ne bamuwa amawulire nti maama we afudde. Wa booda yennyini yakoma naga nti omukazi afudde gwe mbadde nvuga, mumuyita mutya? N'afulumya emmoloka mu bwangu n'avuga nnyina n'amutwala ne bamuziika. Tewaayita wiikisi 2 Allah n'amuleetera obulwadde bwa kansa. Yabuuza ekibuuzo nti dduwa ki gye nnyinza okusabira Allah n'ansonyiwa? Omuwa dduwa ki? Bamubika lwakubiri nada nti Haji bannange yafudde, bakola nteekateeka yakuleeta mayiti bamuzzeeyo Masaka baziike. N'agoberera nnyina. Faman anta minhu, bw'osiriikiriramu agenda kugamba ati Allah. Bazadde mubakuba naye nga weerabidde swaba yajjira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba nti owange ya Rasulullah, muntu ki gwe mba nsinga okwagala? Namugamba nti ummuk, yagala maama. Namugamba nti thumma man, ani gwe nzizaako owookubiri? Nagamba nti ummuk, yagala nnyo maama wo. Nagamba nti thumma man, ani gwe nzizaako owookusatu? Nagamba nti ummuk, yagala nnyo maama. Gwe bw'oli? Namugamba owookuna yaani? Abuuka, zaako kitaawo, taata bamwagala gwakuna. Mukyalo oyo wandimuwadde valiyu nnene. Waliko ekiseera embeera gye walimu
oli mu myaka 2 gumu kitundu sanyiga akuluma tokyasobola nakussa yayawukana Allah tabaraka wa taala omuzadde talina kyeyennyala mwana we naddira emimwa gye egy'ekitiibwa n'agiteeka ku nnyindo zo asikemu sanyiga we yamusikanga yalemererwa ebimu n'abimira lwakuba gwe kati okuze bw'okuba ekikalu n'ofuluma mu nnyumba olowooza wavudde waggulu nga nkuba oyina abakuzaala muasala almusilimin baganda bange benjogeraganya nammwe olwaleero okubonaabona kw'abasiraamu olwaleero bazadde byenjogerako mbimanyi olaba osanga musiraamu naga nti maamu ngenda kuwasa naye mbadde nkusaba omperekereko okolenga taata ne mugabo otuukidde okuwasa mu magezi gonze nsobola okukuzaala musajja atunda emyaka 31 nze nsobola okuzaala omusajja oli myaka 35 nakolanga taata namugabaamu taata waali watyo taata twayawula igwe yayawukana Allah tabaraka jovala abavubuka abawasa mu mpasa eyo ewiiki 2 ng'omukazi talina ewiiki 2 zaba n'omukazi oba mwezi ogwo Allah obufumbo tasobola buteekamu baraka okuwasa kwange n'okukwotunuuliranga kuliko abakuzaala watuula we bali nze nina ebintu bye satya kwogera nze we mmala ebugembe nga mmaze okusoma ku Islamic Institute ebugembe mange yaŋŋamba nzaala Allah amusaasire nanga nti Sulaiman tugenda kukufunira mukazi wallahi uqsim billah ekyo gweseka tiraba omujega bamufunira butya kuba musobola obyogerera mwe muli mubyogera nene mugamba nti nzikiriza maama ne banfunira omukazi yayawukana Allah mpangalira eno ne mujja Luweero ye Allah gye yankanyugana n'alonda eyo maama n'aleeta otwali tufuluma mu nnyumba nankwata ku mutwe nampa edduwa mukazi namuwasa tuli musingo ya rumu nga twawulawo kateni omuzigo twaguwangaaliramu n'omwaka tegwawera Allah nampa obusobozi n'engula poloti w'ensula n'enzimbawo okujja entawo okukolayo obwa imaamu nali nzize kubeera wange wenneebaka na mukyala wange nakati mwebaza Allah tabaraka wa taala abaana abampadde era nkyazaala kuba sinnalikira faman anta minhu bw'osirikiriramu obuwangazi bw'ofaanagana oti man akulu walidaini muddu yenna anaava mu bulamu buno obwensi ng'okaabizza bakadde b'amaziga okuwona omuliro gwa Allah kyansi ntono genda olongoose eri abakuzaala nyazaala gw'otijjukana naye bakulabye bukulu teriyo mwana gwe bafumbiza myaka 7 taliyo bakulabye ovubuse jamaada okuzeemu bulevu bujja bufuuyirira ne bakuba omuwala abo bw'otijjukana nabo ng'olaba kyekikulu okusinga abakuzaala era nyazaala waakyala ne bwaba muyindi nga yakukozesa osaba anafunyemu obulwadde buntawaanya wakiri olwala nyazaala yazze ne maama bo ne bwakyala waka toyinayo budde bw'omuwa ekyo obeerawo ng'okimanyi ti Allah subhanahu wa ta'ala nyazaala gw'otijjukana naye bakulabye bukulu maama wo buli kimu kyolina kinamu omukono buli kimu kyonna kyolina kinamu omukono saate nyazaala bo ne bwakwata ennusu 5 n'abijja bujja ku kameeza n'abiteeka mu nsawo obusiraamu bwalamula nyazaala mubbi bamukwate kuba essente ani azimuwadde ne maama wo bw'ajja n'akwata byakutte bibye
tavunaano yadde taatawo. Abo bemulabanga ekikulu. Abakyala abatudde eyo nga bwe mwagala tubaagalire bamaama bammwe ne bakitammwe mube n'ensonyi. Otandika otya okugamba omusajja waba maama wo tava mu maka gano ngenda kukusegulira maama wajja akufumbire? Subhanallahi naam, subhanallahi naam. Omukyala gw'oyambula n'omala ekyetaago kye mutandise okugeraageranya n'abatuzaala kummwe. Kita maama wajja akufumbire nze ngenda. Maama afumbire gwazaala. Okusimbilla mbalayira Allah tabaraka wa taala faatu maali eyo gwe twogeraganya nammwe faayo nnyo mutuyambeko twagale bakadde baffe abatuzaala. Abasiraamu abali muno mukimanyi bulungi bwe muddeyo mu byalo ewammwe maama we akyasitama ku ttooyi ya nkoma yadde taatawo. Maama wo asitama ku ttooyi ya nkoma gwe gy'otasobola yadde ogendako. Basiraamu mwebali tugenda mbyalo byammwe ne tubaziikirako. Bw'oyagala okufuna ewuzu n'akulaga walala. Aseka genda weeyambiseko wali ebintu ebigo bya maama ebyo si birungi. Lwaki ontiisaayo? Lwaki ontiisaayo? Lwaki ontiisaayo? Man akulu walidaini, muddu yenna n'ava mu bulamu buno obw'ensingo okaabizza bakadde b'amazika. Abange tulongoose eri abatuzaala. Kubonaabona kwaffe n'okusoma kwammwe kwe musomye n'olabanga ne peeza engato ze wakakutula naawe ozimanyi, butamanya butya nti wakati awo waliwo Allah subhanahu wa ta'ala wayisiriza future yayo kutangaala n'eyange ti abakuzaala bweba. Chansi nnene weeri. Lwebanga abakuzaala weebali faayo okulongoosa gye bali. Akadde kajja nze naawe ak'okubeera nti omuntu abeera n'ekizibu. Wallahi ng'onoonya maama wo oba muzadde wo obeeko ky'omugamba. Tagenda kukuwa ssente naye obeeko ne ky'omugamba akuwa buli. Wallahi yabadde abatakuwadde ssente naye ajja n'akugamba ekigambo n'owulira nga maama kyagambye owulira obutebengevu. Twalumanya abazadde. Omukadde anzaala Allah musaasiri. Mukadde anzaala Allah musaasiri. Naye yaŋŋamba ekigambo yankubirako lumu essimu n'aŋŋamba nti Sulaimaani nkwagala. Yankubira ku Mmande ne ŋŋenda olwokusatu. Bwe ŋŋendayo yanakuwala n'agamba nakuyita Mmande ozze ku Sande. N'agamba senga wali otegeera enzaala gye nnakuzaalamu wandibadde wenkuyita ositukirawo. Muli abaana 9 naye buli muntu ajja bubwe. Abanga abakyala ekyo bakimanyi. Buli mwana aluma lulwe. Ate buli mwana luto. Nze omukyalo wange yatandika na kuzaala bulungi olwaddako baamusala bisu biri ku lubuto. Naye yaŋŋamba nti kitaawe yali ali Tororo agenze kusuubula seminti. Lubuto lwannuma ssaawa 8 gwa kiro. La hawla wala quwwata illa billah. Walunnuma ssaawa 8 gwa kiro nga sirina yadde owa booda gwe nsobola okukubira essimu ennyambe. Nentambula kiro nenkwata ensawo nnyambibweko nga sirina yadde owa booda asobola okunnyamba. Nentuka nengwa ku kisaawe. Abamanyi Nabalange eyo ye waffe yingira Nakifumu Nabalange eyo gye batuzaala.
distance ye Nabalanga okutuuka Nakifuma wawanvu bode ekutwalirawo 4,000 ng'ate budde bwa misana n'ate ndi wali wanaagwa wansi. Allah aleeta akamotoka ng'omukyala akalukumbi 200 atisse endagala. Abasuubuzi abo abatwala endagala Nakasero zitunda bwe baamukubamu amataala ne basiba nti kiki olubuto lunnuma. Budde buweddeyo njagala kuzaala lunnuma. Ne bamusitula ne bamuteeka kamotoka k'endagala ne bamuvuga paka mu ddwaliro Nakifuma. Ne baatuuka Nakifuma ne bamusitula. N'agamba nti sirinaayo mwana gwe nazaalira mu Burumi bagenda okujja ku mmotoka. Sulaimaani ng'ofulumizza omutwe. Bwe mbanga nkuyisa owulira. Subhanallah yana. Nsaba Allah asonyiwe ensobi zange ze nali nkoze ku mukadde wange. Okusimbilla baganda bange benjogeraganya naawe sirinaayo kyensobola kusasula mukadde nga ndaba nti nkwate mmeka ze nsobola okumusasulira ekyo kye yakola sikiraba paka nakati kyafekitinga omutima gwange buli wenkirowoozaako. Muwulirizanga abatudde wano, taata wo bwakuyita ne maama wo wuliriza. Musobola okubeera abangi naye ng'alina ensonga lwaki gwe gwalaba. Yamanye enzija gye wajjamu mu nsi, yamanye Allah yakuleeta atya ku nsi ng'oli mu lubuto. Mukyala alumwa olubuto n'ava mu mbeera n'atuula ku ttooyi. Subhanallah, kamasituula jaliya Abdallah nga gwa mutuuza ku ttooyi. Bw'okuze n'owooninga maama waakuzaala ngati maama nzija ku wiikendi, ogenda kutegera jamada yaani. Ngenda kujja ku wiikendi w'otanviira ku mukazi ogenda kuntegeera. Ku Sande nzija n'oteeka mu mukazi wo mu mmotoka mu kiipusaamu kyammwe kye mwagula oba wiishi zammwe oba buno buvitiizi bwammwe obulinga ettooyi n'okasitamako n'ogenda ewe bitakuli Masaka. Maama n'abeera ku kitundu nga yeeraliikirira gwazaala jamada ajja mukuba imwe. Emikisa tugenda kugijjabwa. Allah okuwafako emirimu gyaffe baganda bange kutegeera batuzaala. Muzadde omwawukanako ddi banga lyamala ng'akoze bushiriku. Byakugamba byonna banga lyamala atetuula wansi. Mugati maama irizize weesiba zino tezisobola kuwonya muliro gwa Allah, zireke mu mbeera ey'obukkakkamu kuba yakuzaala. Abdullah ibn Umar atunyumiza ebigambo eni baali bagenda kukola busiraamu, kusomesa basiraamu nga balina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basenguka bagenda. Maama Abdullah ibn Umar awulira okusenguka bagenda n'omubaka. Maama wa Abdullah ibn Umar n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namwe nti nkuwandiikiranga maama w'oyo, sikukkiriza kusenguka na mwana wange oyo mwana wange. Wenneetaaga amazzi ani anaagamba? Naye omubaka bwe yakwata ekibaluwa n'akisoma mu bw'ati n'amugamba Abdullah ibn Umar ddayo ewa maama waakuzaala. Sirina gye ndaga naawe. Namwe nti ya Rasulullah no gye tugenda kukola ddi? Namugamba nti la, tolina gy'olaga nange. Maama wo bw'agaana ddayo ewa maama otuule. Gwe wandiroozezza mu magezi go nti omubaka yandimugambye tugende. Naye atusinga okusoma obusiraamu buno n'evvali y'omukadde okugitegeera yamaliriza amugamba kudda waka. Gwe bw'oli ne Idi eno yennyini gye tugenda musaba Allah atuuseyo nga tuli balamu wakubidde dda imaamu. Imaamu maama tomwerabira ku fitiri nate mulina nsonyi. Teweerabira maama oyo mukyala wa muzikiti ogwo nnyo be bamu abagusiimuula. Fitiri tomwerabira, alina abantu kale 10 lafula awaka omuyambako n'omuweewerako oleeta wooda nga yagiweredde mu kyalo.
temulina nsonyi. Kati man akulu walidain, muddu yenna n'ava mu bulamu buno obw'ensingo okaabizza bakadde b'amaziga, ejja n'eri haramu gy'oli, genda olongoose eri abakuzaala. Yenna Allah gwe yawa obusiraamu n'osiramuka nga maama wo si musiraamu, saba nnyo Allah amuluŋŋamye obeere n'ennaku. Maama afudde tasiramuse, yennaku gye wandibadde nayo. Nilusiramuka kasita oyiga okendeeza engoye n'ebirevu n'obifuna khalaasi. Na maama sikyalinya waabwe n'amazzi sikyaganywayo, bakaafuwala abo wavaawa. Wavaawa. Hayakum Allah wa jazakum Allahu khaira. Seeka Sulaiman Sudiru sebo nesimi okulaba, saba Allah tabaraka wa taala okujjako akuwa obulungi, akuwa obulungi. Oyo seba amanya tugafaanaganya, ebyansingako ebitonotono abimanyi. Allah yamwebaza, yampa ekyengera ky'abalongo ate ye tannakimuwa. Era nsaba, ndi musajja saalongo ate omusiraamu, ge mazima ekyomanyi mukitya nnyo, ndi musajja saalongo